Uno Kadamme yakubye bossi w'emiggo avuddeyo alaajana oluvannyuma lw'akatambi ako okugowinga viral ne kasaasaana emitimbagano gyonna avuddeyo alaajana. Ngenda kubeera nga nsooka nkakulagako katono gwe yenna ataakalabye ate oluvannyuma tulyoke tweyongereyo. Naye nga nsooka babuuzaako abantu bange mwasibye mutya mwasize mutya mwenna abalungi abampuliriza Channel Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteeka video empya. Nyongera okubajjukiza temwerabira tuzuula abaagalwa wammwe, tuzuula omwagalwawo oba akwagala oba takwagala oba akuzannyirako. Tukola surprise ne delivery esobola okuba eya birthday n'ekintu ekirala kyonna. Tukola delivery oba oyagala kuguliza abaana bo bintu oba oyagala kuguliza bazadde bo bintu oba weewatika ebintu kabo nga tolina bikukimirayo munnange tukola delivery. Ate nekya tukola airport pickup, tulina services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi nga bw'ogiraba, tubeera ne zi discount ate nga n'ekirala tulina free wifi nga kwotadde n'ebyokulya. Kansooke tugende nkulagika video kano ate tulyoke tweyongereyo. Gotava mushirwe onjagazaaki onjagazaaki maasa byebiki byebiki oyagala tubyaki ikwe wataga mukisenge kyange togo mukisenge kyange neeraba mukisenge kyange neeraba mukisenge kyange olinga amasibe mala amasira ku manyoko masira gwe omuntu aga mukisenge kyashagala taga mukisenge kyashagala neeraba mukisenge kyashagala olwona yampula nga ndi bwerere njakukuba sagala byakumanyira kuyingira mu kisenge kyange fa tabula ogende fa masa mama shani masa tago mu kisenge kyange nsanza omuduli bwebuti oyagazako ekisenge kyange tabula ogende vaamu genda tabula ogende masikini gwe olina amazzi masira gwe manyoko nkukoye banaye tukoowa bashagala tukoowa Munnange oluvannyuma lw'okukwata vidiyo eyo yamaze ate n'agyepostingirayo mwennyini vidiyo negowinga viral netambula buli wamu neziwunga ku buli mutimbagano. Abantu bangi bavuddeyo nga bamunenya nti lwaki akola ebintu ebyo, lwaki ennyumba gy'agamba simanyi bamulumba mu kisenge kye ennyumba siye, ennyumba y'abali abantu yasanga nsange, tulina okontrolinga obusungu bwaffe. Wono avuddeyo, sooka owulire. Banaye mwasize mutya kansobiremu bulungi kano kagenda mu bakadaama bonna. Eyo vidiyo gye nataddeyo ya bulomi. Lwaki? Oyo omukyala gwe mwalabye basoose kunkuba, bankubidde mu kiyungu kuba nti tebanzikiriza kukwata gundi yonna. Beegasse maama, abaana babiri n'omusajja, era we mbalaga ebiwundu mu bulago bansunyesunye bannumye, nange kwe kukwata neŋŋamba kuba era baali baŋŋambye ku ofiisi ne baŋŋamba ddira eyo vidiyo bw'oba ogigize kwata otuweereze naffe tunaalabira ku ekyo kuba omukazi tuvudde wala nga twetwala naye ng'amwewala, tuvudde wala ng'amwewala ng'omukazi annumba muba mukitegeera ng'amwewala.
naye ejo banumbye ne batinkuula engoye zange ne bakola buli kimu. Nga tweyongerayo oluvannyuma lw'abantu abangi okuvaayo ne bamubuleeminga, buli omu n'amubuuza wakoze kyaki, obulamu bwe butadde mu matigga. Munnange ye agamba towolerezanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi, oba tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi. Anyumya gye byavudde paka gye byaggweeredde, era asigala agamba nti ye ddala kituufu ali mu nsobi, naye omukyala oyo amumazeeko emirembe. Weerabiriku. Ba asola bannange mwasiimute kansubire muli bulungi. Munenye shagala kyo ndi mu nsobi. Okukola ekintu ekyo ndi mu nsobi. Naye kyavudde wala. Okugenda okukwata vidiyo esimu yange yabadde mu kisenge muno. Singa yabadde mu kiyungu gye twatandikidde, singa mwandikoze mwandifunye amazima. Oyo omukyala avudde emabega nga ntunya. Wuuno ngenda aweza omwaka kubambulako wiiki mpeze omwaka. Omukyala avudde mabega nga nkuba, nze kamwa koogera. Nakubako ku ofiisi ne mbagamba nti bannaye munnyambe, bwe baagira ku ofiisi bantabukira butabukizi. Kale buli ali mu kiyumba kye yamanyi bw'asula, yamanyi bw'alya, yamanyi bw'ali. Nze mujja kunvuma, mujja kukola ki, naye temumanyi wempitamu n'ono omukyala. Ate ako obwo buzannyo bwe. Obwo bw'olaba buzannyo bwe, si lwe lusoose, ankolako ffujjo nga ye. Nakoze ensobi okuvaayo ne nzija mu kisenge kyange era sitiinu n'annumba. Nakoze ensobi. Saamukonyeeko yadde olwi nenva mu kisenge kyange ne nzijamu. Era ogwo omuti gwabadde gwa kulongoosa nga ndi mu kulongoosa bigundi. Ndi mu kulongoosa awo gundi yange ne mu kiyungu bwe nasitudde ogw'omuggo kyabadde kiburashi. Ne ngamba ono lwaki angoberera, anjagaza ki? Batandise kunkubira mu kiyungu ne mbaviira ne mbeesonyiwa. Okitegeera? Kale musooke munenye ng'omuntu nga temunnalaba. Musooke munenye omuntu nga temunnalaba nsonga ki emukubisizza. Bano Abawarabu bazibu, bano abakazi bazibu, ate bakyokooza, ate bacunya. Ate kazanyo ke okuva edda n'edda. Kuva ntandika myezi 5 oyo omukyala. Myezi 5. Paka wuuyo ndi mu mwaka. Oyo omukyala buzannyo bwe. Ffenna abaali bakoleddeko mu nnyumba y'Omuwarabu, sisita oyo kyayitamu tukitegeera, tusaba Katonda amwongere obukuumi kubanga kye yakoze kiyinza okumuviirako obuzibu. Gudde naffe naye akitegedde nti no yakoze ensobi, naye tusaba Katonda amwongere obukuumi mpaka walituuka okuva kuba Abawarabu si bangu. Jjukira byonna obikolera mu nnyumba ye, oli ku mmere ye, oli ku data oba ku wifi ye, buli kimu oli ku kikye, oli mu nsi ye. So twandibadde twegendeza. Ashakama video nayongera okuwabula ku nsonga eyo. Njagala obeere nga weerabirako to the end ati tweyongereyo. Mu bufunzi okwata omuggo n'oteekawo kamera yali akikola for self defense. Oba wali okubye ku kyeyo it's understandable. Ngo wali okubye ku kyeyo it's understandable though it's not acceptable. Ensobi Kadamu gye yakola kwe kupostinga vidiyo eyo. Vidiyo eyo wali badde ogitereka for security purpose nti in case of anything oba osobola okugikozesa as self defense. Saawa zino wenjogerera okyali mu maka ga madamu gw'oyita omubi, gwe walaze abantu wano ku internet nti mubi. Okyali mu nnyumba ye, olya mmere ye, ogenda mu ttooyi ye, osula mu maka ge. Now bino njogera because oyinza ogamba Shakama biki by'oyogera. Nze nakubako ekyeyo, nze wembagamba nakuba ekyeyo, nze nakuba ekyeyo mu nnyumba z'Abawarabu eziwerera ddala kozi nali mutolosi.
nga wano osobola okukolawo emyezi 2 waba talina ssente n'engenda ewalala weba batambula n'engenda ewalala like that. Munfuna ba sweetheart byenjogerako mba mbitegeera. Omuwalabu teyeerabira. Omuwalabu teyeerabira. Akuterese. Ayinza okuba tannayogera naawe kugamba kintu kyonna naye akuterese. Ate ayinza okuba takuterese yekka naye nga ne famire ye ekuterese. Olina video gy'okoze n'ogamba wakamalamu agamako omwaka gumu. Kitegeeza okyayagala okukola. That's why okyalimu agamaka. Onfuna bulungi sweetheart. Omuwalabu tasonyiwa. Omuwalabu teyeerabira. Omuwalabu ye muntu akeepinga grudge for years. Omuwalabu ayagala nnyo revenge. Saawa yonna ajja kukolako revenge. Bw'otegeranga nti otuuse kweyo level eyagala okuba bossi wo omuggo. Bw'otegeranga nti otuuse kweyo level eyagala okubeera violent ne bossi wo. For your own safety, ddayo ku office. Woba tosobola kuddayo ku office, booking a ticket odde waka. Woba tosobola kudda waka, toloka. Cause kyolina otegeera nti obulamu bwo buli mu matigga. Asobola okuwa akatwa. Cause wamuswaza. Kyolina otegeera nti video ezo zitambula. Ayinza okuba tannagiraba naye agenda giraba. Eyo video yagoyinze viral abantu bagi downloadinze. Abawarabu kye mulina otegeera nti ba downloadinga nnyo video zaffe nga tuli mu uniform ebyo ne baziteeka ku status. Tomanyi muntu agenda okulaba video eyo oba amuyita atya nti asobola ogimusharingira. Ne basalawo ne basirika ne bakuleka nga bakulinze. Ebyokuyombagana ne babbosi ebyo tubikola nange nabikolanga. Naye olina okwebereramu. Kozo oba kimanyi nti ebigambo mujja kwetwala saketi mwetwale saketi amwesotinge. Naye ekintu ekyokukwata omuggo kyo kiralamu. Akulabira ddala nga mulabe we. Oli mulabe we mu makaage. Oli mulabe we nga yali okuliisa. Oli mulabe we nga ali kusasulira ssente. Ali kusasula salary gosindika e Uganda okubeezaawo famire yo. Ebintu ebimu we tuba tubikoze tetubipostinga. Tubeere nabyo for security purposes. Osobola okukwata ka video ko n'okawachaliwo ow'ensonga ennyo gw'omanyi nti omwesiga n'omugamba nti in case of anything mukwano ka video yako beera nako. Naka video osobola okukakozesa as self defense ng'ebintu byonoonese. Osobola okujja wano ng'olikaaba n'ogamba wannayinza binsuseeko ogwasooka yakola waati n'ogwokubiri video yino. Naye gwe tosobola kukwata video ng'ekintu kyaka happeninga now and then no postinga. Abaana abategeera abamanyi ekyeyo bagenda kujajinga. Okujjako bano ba amateur mu kyeyo ku kyeyo. Aba amateur be bagenda okulaga nti oli wakabi nnyo nze mukuba agamba nze mukuba takubangako bosi we. Ebintu ebimu twebereremu. Era sister beera very careful. Kyolina otegeera nti oli ne mulabewo nga mulabewo ye bosi wo. Nsaba buli hasula munaffe afune ekyokuyiga mu mbeera eyo oba mu butambi obwo bwenzenkulaga. Ofune ekyokuyiga ne bw'obeera olina obusungu obuyitirivu funa okulaba ng'obufuga kuba ensi gy'oli musiiyo, amaka g'oli musigago, offices tezifaayo, gavumenti tefaayo. So mu buli ngeri oba olina okufuga obusungu n'okola ekirala kyonna naye nga tokoze kyakuba kyakutuusaako muntu bulabe naye ng'okola kyakutugeza oba kufuluma kuvaawo ofuluma oveewo naye nga tobatuusizaako bulabe kuba bo basobola okukola ate ekisinga gwe kyokola. Bobi Wine avuddeyo ne yeeyongera okuba omulanga wamu ne famire ye eri gavumenti okuva muganda we lwe yawambibwa. Wano maka ga Chairman Nyanzi naye wasirifu tewali ssanyu nga bulijjo kukyanga bawamba Chairman Nyanzi. Abaana be ne mukyala we ne baganda be
badde bewunaganyanga banyumyamu basala entoto engeri gye babanjamu taata waabwe muganda waabwe. Muganda waffe tumanyi yonna gy'oli, embeera yonna gy'olimu, katusabe nti okyali mulamu era Mukama kuume. Naye oluvannyuma lwa byonna tujja kubeera free. Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Free Nyanzi now! Abaza balala video yange tuza eno olaba olanga tobuskipinze Sam Katonda ko kisinga okwagala.